Mwatera karuru kandi bakiba. Does not mean it temudamu kulonda. Kati wano wenjagala wetegereze. Saabafere wa struggle akugamba nti bamubba akalulu kululi era singa ye president wa Uganda. Naye ate ekyo tekikumalamu maanyi gwoyina kusigala ng'olonda. Comment section njagalamu abana ba National Unity Platform aboka abana basajja wabula bamanyidde His Excellency Robert Kyagulanyi babano batandise okutumba abayekera bamulumbe bamukakanye amaanyi naye ono omukulu ebibye olwaleero bigenda kubanga abikoma oluvannyuma lwamwe okukola kyengendo bagamba omukola mu comment section mu video mu maasa ngabele nkula yaffe video mbadde nsaba okampereka like kamera kasotambula katukira obona abanjegadde kumanya kweno information naddala bana ba National Unity Platform nakolaleero Bobi Wine asobodde kubanga akunganya abantu abawerera ku ddala emitwalo 3 kyokanga mu kalulu akagwa Museveni Electoral Commission ya Uganda abavayo ne bagamba nti Bobi Wine yasobola kubanga aweza yadde abantu mitwalo 2 saidizeyo. Bobi Wine asobodde kubanga abakuba hands down hawaliri ku kyalo Museveni jazalibwa kozi ishaka ne lwakitula distance si ya walanyo kitegeeza bali lwakitula abanga bali bagala nnyo Museveni. Bobi Wine mbu yafuna yakalulu kamukoka kitegeeza mbuno now ishaka asobola kubanga yalaina impact yaki ya maanyi nnyo. Bobi Wine asobodde kubanga abalaga nti no bana Uganda akalulu eyaddala bayinza okubanga bakakwatamu bino si bigambo byange tegawulize Calvin Kayanja byagenda okubanga ajogera ombulire mu comment section dayogedde bituufu oba kituufu ntino oba lwakuba leero yayingidde kozi wiki ewedde yali ayogera nengalaga ali kusaidi yaki kusaidi abana ba National Unity Platform bana abantu njagala nnyo okubaveeyo batandika okwogera ebintu naye nga balinako ki obukakafu waliwo oli yavuddeyo n'agamba nti Bobi Joel Ssenyonyi tiyabba 1.7 billion nenga amazima agamanyi tino tebiriyo okisegera ekintu ekyo baagala atambuza propaganda which is not going to work on the side of National Unity Platform. Njagala muberebere clean sagala mutambuze propaganda w'ekisiro omukulu Joel Ssenyonyi yakola ki yali billion yali 1.7 billion okisegera ekintu ekyo awonye nyogera okujukiza tana subscribing kadi kaje personalize kateke mu soko labe kana kataminira ombuli endowooza yo mu comment section kiki kyolowooza ku nsonga zino. Mwatera karuru kandi bakiba. Does not mean it temudamu kulonda. Kati wano wenjagala wetegereze. Saabafere wa struggle akugamba nti bamubba akalulu kululi era singa ye president wa Uganda. Naye ate ekyo tekikumalamu maanyi gwoyina kusigala ng'olonda. Buli lwojja mu kalulu obozze mu muzannyo gwa Museveni. Buli lwojja mu kalulu obozze mu muzannyo gwa dictator. Museveni yakugamba yajja na mundu Besigye n'amulangirira nga kota pini evaamu na nyondo. Toyina bw'oyinza kutugamba nti gwe baakubba akalunga n'obujulizi obulina n'ojja omusango mu kkooti nga bakuwadde biliyoni 11 n'olangirira nti mu Uganda temuli system tosobola funa justice buli kimu kyonna kifu. Olwaleero okunga bannayuganda badde mu kalulu k'otayinaamu mukono kukuuma. Lwaki tumala obudde mwami Kyagulanyi bw'oba toli musasule? Oyagala kuŋŋamba nti wadikire yalinga nti Museveni dictator naye oyagala kumugirako mu system ye. Lwaki okeera n'okwata bannayuganda obwongo? Lwaki tobasomesa byakulima? Kubanga ffe twakkiriza ng'abavubuka ndi Museveni ali wano lifetime. Katonda lwali agala lwali mujjulula. Naye akalulu wano mu Uganda nga Museveni yakategeka tekasobola kumujja mu ntebe. Tekasobola kujja Museveni wano. System yamanyi bwakunga abalonzi bwe yamanyi kyakola n'awangula. Buli lwolangirira omuntu nti dictator genda mu nsiko. Naye ebyo byodde eggulu ne bakusasula okunge bannayuganda badde mu kalulu. Dictator akusinge mu kalulu olonda opposition atogambe nti gwe president wa Uganda ebyo jja bigamba nnyoko. Ebyo jja bigamba nnyoko na bano bemufera ab'engala by'entono. Naye nze ng'eyayonka toyina bw'oŋŋamba nti twakulonda kululi okkiriza n'obujulizi obulina Museveni yakubba akalulu n'oteeka omusango mu kkooti ne bakusasula n'ogujjayo. Gwe mwennyini n'odikirira nti Uganda teyina system ntuufu era buli kimu kyonna Museveni yakimaamira. Tewaliwo system ekola. Ate gwe omu okubiriza bannayuganda okuyita mu Electoral Commission bakulonde nga president. Nze Kayanja nga mbeera mu ebyo by'eddalu. Nze ebyo n'obyogerera wendi mba nakukutedde ettaayi. Bamaze okusasula wabadde eggulu. I have evidence. Mukunge bannayuganda badde mu kalulu.
Museveni adde awangule mulondo opposition ogamenti gwe president. Waliwo president alonda lead of opposition. Kuleka babuya bwogobererwa. Lwaki tolonda vice president? Bwoba gwe yawangula lwaki tolonda vice president? N'otunuulira engalabi z'emitwe ne zigoberera omujega. Nze nga mbeera Mwoyo Katemba. Ebyo n'obyogerera wendi gwe n'ogenda ng'empale teti ng'oli mu mpale. Mu kuzannya bubadi na Museveni. Neffe twagala kubagamba. Temumalira bannayuganda budde. Bw'ate kooti tezikola, Uganda system zonna nfu, dikiteta yawamba buli kimu, naye ate mulonde. Tukulonde, gwe yalonda byabakama, gwe yamuwa omulimu. Lwaki osindikira ku bannayuganda ebinnyo? Gwe lwaki omusango wagujja mu kooti za Uganda? Bo oyagala bafune justice bakulonde nga bayita mu kalulu ka dikiteta. Lwaki osiruwaza abantu? Mulya mu sowaani emu bwe muli mu muzannyo bwammwe ne Museveni. Naye mukwate ssente ze muteeka mu kalulu ffe twakkiriza Museveni Katonda yali mujjulula. Teyeetaaga kumala budde nti alonda na biki byonna okutumalira obudde. Tebeetaaga kusasula musimbi muyitirivu kutuzzaamu ssuubi nga bannayuganda mbutudde mu kalulu. Tumanye ebirimu, tumanyi n'ebigenda okuvaamu, gwe tolina kyamakulu ky'otugamba. Mukwate ssente zino ze muteeka mu kalulu empitirivu n'okuwa bano abajega. Muzigabira abavubuka nga kapito. Sente biliyoni ne biliyoni ze muonoonera mu kalulu n'okugabira bano abajega mbo bamotivating abantu badde mu kalulu. Luli bw'otaasobolera kakuuma kano tuwadde measures nti onaakakuuma. Kali baakabba katya. Kati gaps wazizibya otya. Gwe yalonda byabakama. Watugamba mu Uganda temuli system ekola. Kati era kuto commission enaakulangirira etya. Naate ebinnyo. Banene n'ebintu byenda byonooneramu keramu essente z'omiwa omusolo. Muli mutiki tati bwe muzannyo buzannyo ne mwami Museveni ndikati genda oba motivating. Gwatakkiriza nti Museveni yawangula mu butuufu walonda otya leader of opposition. Lwaki tewaganda babaka okulayira? Ati no sense. N'omwogera maaso gange n'ogendera mu mpale. Era kuŋŋaanya bajega abo. Ne singa akalulu kabadde kajja kunju nga basensa sigwe singa twayabikadda. Singa wali otulumba gye tusula nandifulumidde mwanda we yanenkwambalira. Nendyoka nkutwala nga n'ensigo zirengejja ziti ne twabika. Ne balaba bwenkusomose ewange nga ntwala omufere. Bwe mubasende ne Museveni bwe bakuwe ssente genda motivating bannayuganda. Luli banze baakalulu naye ate era mulonde. Oligitimayizinge gavumenti ya Museveni nti eriwo mu butuufu. Omuntu wamulangirira ddanga dikiteta ne weeyita omuyeekera oyagala ki mu kalulu? Kooti wagamba temuli justice, system zonna zaafa, ey'akalulu egenda okukola ekyakolona. Ojja kusesema ssente z'abannayuganda kuba nawulidde omusimbi gwe baakuwadde eggulu. Ssente ze muteeka mu kalulu ke tumanye obulungi lizawutizaako, mukwate ssente muzigabira abavubuka beekulaakulanye. Zibenga eza PDM. Mutuwe ssente ezo zituveerere kapito mu bizinensi zaffe. Ffe tetwagala Katemba wa bululu. Bobi Wine tujja kutwala empale eyo ogendereko mwanda we yatulabe ensigo ezo nga ziringa ez'embizi.